Omuzimu gwa Asia nagwo guvuddeyo teguwummula. SB4 ye yanzita. Kati nno nga guyitidde mu mwana mulenzi Sefuko. Sefuko yavuddeyo n'akola akatambi n'akakasa abantu nti omuzimu gwa Asia gukyali kungulu paka olunaku olwaleero. Era ng'omuntu eyatta Asia ye SB4 Media yateekako ne Maama Fiina. Wabula nga bano ekigendererwa kyabwe tekyali kyakutta Asia, wabula baali baagala kutta Anteila. Teila olw'ensonga nti asaba nnyo tava mu makanisa eddogo ne likwata mu Asia. Naye kuno bwe kuba si kusala bigambo tugenda kukiyita ki? Ebiseera ebimu abantu abakola obutambi oba abakola nnyo obutambi obubeera ku social media mulina okwegenderezanga nnyo ebigambo ebibavaamu olw'ensonga ebigambo ebimu bikosa abantu. Kati wulira Sefuko, oba omuvubuka ono takoowa kkomera bannange. Abantu bonna bakusibye ne bakuvaako, naye Maama Fiina kaali kusiba simanyi oba olivaayo. SB4 kanaakweyimbamu bw'ati okukusiba simanyi oba olivaayo. Yenze Sheila Adita atanaba kusubscribinga kwata akadde buli video yonna gye nteekayo ekutuukeko bulungi. Tukyali ku nsonga za Anteila n'omwami we. Ensonga za Anteila n'omwami we zitabudde eggwanga, zibaddemu okubeera ku nsonga z'abaana, okuba nti SB4 si ye taata w'abaana, wabula SB4 yavuddeyo n'akkiriza n'agamba nti bannange nedda, abaana abo abalongo si beegaana era bange. Ne zibeeramu Maama Fiina okubanga yatabulatabula amaka g'abaana ababiri. Ne zibaamu Maama Fiina okwegana SB4 Media n'agamba nze sikyakuzaala. Ne bibaamu Fiina okuvaayo n'agamba nti ffe munnange bulijjo tubadde twagala kwogera naye mu nsonga ezimu eziterekeka ne tugamba katusirike busirisi. Ekyo nno nakyo kifuuse ensonga. Ne kireetera abantu bangi okuwa endowooza zaabwe ku bufumbo bw'abaana. Nange Adita ngenda kwogera bwe nti ngenda kukyogera si lwakuba nze siri mufumbo. Ngenda kwogera olw'ensonga ndi mukyala. Mulaba mutya abakyala bwe mutandika okujja ensonga z'obufumbo mu bantu abalala, ne muleka ensonga zammwe ez'obufumbo ne zisigala mu bisenge byammwe, ne mutafulumya nsonga ezo kuzanjala mu bantu. Kuba ensonga z'obufumbo kasita ziyingiramu abantu bangi, obufumbo obwo mukkirize oba mugaane buyina okusasika. Obufumbo obulimu emikono emingi tebusobola kubeerawo. Olw'ensonga buli omu asika azza wuwe. Abakyala edda baabeeranga ne bassenga baabwe, ng'ekintu kyonna ekigaanye eyo gye baakusindika mu bufumbo senga waali okwebuuzibwako, senga waali okukusomesa, teekako okuwabula. Naye okuva emitimbagano lw'ejjajja abakyala tebakyayagala kutuukirira bantu abo balina bamalira bizibu mu bufumbo bwabwe. Baagala ne bajja ne babisaasaanya eggwanga lyonna ne limanya nti balina obuzibu mu bufumbo. SB4 Media yavuddeyo n'ategeeza Anteila, lwaki toyogera mazima? Gamba abantu ekituufu. Nga kitegeeza nti SB4 Media ayina ensonga z'akwese z'atayagala bantu bamanye, wooba oli awo nga zisobola olabisa bubi ekifaananyi kya mukyala we. Era nga kiraga SB4 Media ono ali mu bulumi era ng'amaze ebbanga ng'ali mu bulumi. Ekyo ne kindeetera okulowooza nti abasajja bangi gye bali nga batulugunyizibwa mu bufumbo, naye olw'okuba nti bo basajja tebalina wa wakuddukira. Era ne kindeetera okumanya nti SB4 Media ono alabika obufumbo buno abulimu naye tebabadde na ssanyu. Abasajja balina ebintu byabwe bye bakolaakola eyo, ebintu by'obwensi, ebintu biki butalabira baana, butawa mukazi na bintu birala. Naye ng'ensonga y'obwenzi ffe tetugenda gitunuulirako nnyo kubanga teri musajja atali mwenzi mpozi nga tayagadde bwagazi. Ensonga ziringa 3 ezigaana omusajja okwenda, mpozi ng'omusajja oyo abeera bize nnyo ku mirimu, tawummula. Omusajja oyo talina maanyi ga kisajja, omusajja talina ssente. Naye bw'aba byonna ebyo abirina talina nsonga emugaana bwenzi y'ensonga ntono nnyo. Bw'aba tagula mmere talabirira abaana ezo ensonga nnene, akukuba takuwa ennyumba bwe musula tasaso ezo nsonga nnene. Naye ate nga ne Anteila ng'omukyala alina ensonga ze ng'omuntu.
ezimutawanya woba oliawo ezimuganya okutebenkera mu bufumbo naye ng'ate ebiseera ebisinga omukazi gy'anaakoma okubeera ne ssente empitirivu tebatera kufumba abakazi abo batera okujooga abasajja abakazi abo batwala okuba nti be basajja ewaka nze ensonga zino ezigenda mu maaso mu bulamu bw'abano abafumba ababiri zinyiiza bunyiiza mpulira obusungu nga ngamba oba mpitemu omukazi mu kuba oluyi oba omusajja mu kuba oluyi simanyi naye tusaba Katonda abateeremu omitima egitya buli omu ate munne buli omu awe munne ekitiibwa obufumbo bwabwe bugende mu maaso sinakindi balabika baali tebalina kubeera bombi mu kusooka bwe biba biganye babite badde ku birala.